mbu Shamim Malende yawambibwa era mali mu safe house. Mapu Media ya postinze nga atugamba naffe tubadde twebuuza ebibuuzo biyitirivu bukyanga tuva mu kalulu Shamim Malende tadanga mu kulabika. Incident zonna ezizze nga zibaawo, party activities ezizze nga zibaawo, ez'essanyu n'ez'ennaku okategeera kugeza ng'okufiirwa byonna Shamim Malende yadde okulabikako wantu wonna kabeere ku Facebook n'ateekayo post tuze nga twebuuza yalagawa ne mukulayira tagenda kulabika. Bangi bagamba nti simanyi mulwadde ali mu America. Ne tugamba kale president abadde mu America nga sinkana bana Uganda benjawulo okutwaliza awamu watuukidde n'okusinkana Masudi ono omwana gwe bayasooluba n'emimwa okategeera n'abana Uganda abalala bangi. Ne twebuuza Shamim Malende mu America ali mu kafo ki bana Uganda ke batamanyi, ali mu kafo ki eyo mu America ke tamanyi mpaka n'olwaleero mpawa amanyi wajali. Kati no tambuza video boy bampita ka full bet off straight out at Triple Music Entertainment. Ebibuuzo bikyali bungi naye nga ansantini tuli ku nsonga ya Shamim Malende era nga n'essaawa ya kakati buli omu yeebuuza ali ludda wa, kubanga twalaba wano omukyala Edith yafa abantu bagamba nti balaba yadde condolence message. Member wa parliament juzi wanino Helen Nakimuli yafudde bagamba nti tebalaba yadde ali ludda wa, mulwadde yawambibwa nga bwe bagamba buzibu ki? Amazima gali nti era ebibuuzo bikyali bingi naye nga ansa ki ntono. Naye nga ffe tubaawo munnange okuba nga tukutuusaako amawulire gonna nga we gatambula ate tubadde tukyali awo. Full figure era azzeemu okusindika obubaka eri Janet Kataha Museveni atumye Balamu Barugara n'amugamba nti mugambe bitutamye tetukyalina ssente wakiri etaamu ebengamu emyezi 4 mu mwaka mubengamu taamu 2 okujjako nga tomanyi abaana abakyasinza okubako okusomozebwa n'ebizibu. Honorable Balamu kyetukusaba gwotula mu cabinet minister tugambire maama Janet Museveni ye maama w'eggwanga ye maama waffe ye minister of education nti tuyita mu kusomozebwa ffe abazadde abaweerera abaana olwa taamu ze tutamanyi oba lwaki nyimpi oba ssente simanyi lwaki taamu lwaki omwaka temuguteekamu taamu 2 ne tubeera nga tusasula okuva mu January ne mu Gwokutaano abaana badda mu Gwokutaano ne tumanya bakomawo mu Novemba kubanga nga twakasasula ssente ndowooza abaana oba baakerewa lwa kulondo bakiki. Tugendeko ku ebyo ebibadde mu birthday. Ono agambye nti ke kaseera mutegeere nti byonna bye mukola bannayuganda bakoowu era tebaagala mmanya. Ndowooza kati mumaze okukitegeera nti bannayuganda baabakoowa baddiya. Bannayuganda twabakoowa. Kati nze ayeebuuza obululu emiliyoni 7 mwabujjawa baddalingi. Lwaki temusombya abantu nga bwe mwabasombanga mu kampeyini? Nze ate kisinza okunsanyusa nti mwenna nga bwe mwali ekyankwanzi nga muli ku byessava bwe mweddukidde emisinde gyammwe baddiya. Nga bwe muli mu kugabana eggwanga bwe mweddukidde emisinde gyammwe mpozi na bano be muduumira ba odani wa jeshi. Okitegeera ba odani wa jeshi abo be balina okudduka emisinde gyammwe. Kati twetaaga mukimanyi nti abantu baabakoowa temulina kiddako just kwetugga ku bantu. Okitegeera kati ekyo nekirekawa gwe munnayuganda bw'olaba omuntu akulira parliament n'olaba omuntu akulira like police officer naye nga adduka emisinde dda individual gy'omuntu sekinnoomu gwe nekikulekawa gwe munnansi nekikulekawa ngadduka emisinde gy'omuntu sekinnoomu alina pate ey'ebyobufuzi naye ng'ate omuntu oyo yalina okusavinga boss the parties zonna yalina okusavinga eya red eya green eya blue n'eya yellow naye ng'ate akulaga ye wa yellow
Kati do you think you will get justice? Mwagala okunkakasa mbwera ebintu ebyo temubirabye. Bwera mukyagamba gavumenti jangu otuyambe. Mbuuza bubuuza. Munansi the native ngero kyagamba nti gavumenti jangu otuyambe. Ng'olabye omuntu ali mu kyambalo kya UPDF, omuntu ali mu kyambalo kya poliisi, omuntu akulira olukiiko lw'eggwanga, bonna bali mu kudduka emisinde gy'omuntu ali mu pate ey'enjawulo. Naye ng'ate abo nga bw'obalaba balina kusaavinga bonna pate zonna. Kati njagala ombuulire other parties zijja kufuna justice from those same people. Naye nze munaye mukinkoledde nga bwe mwali ekyankwanzi nga mwejovaana omunyama. Era bwe mbadde emisinde gyammwe nga mugyeddukira. Okitegeera mutukoledde ddala mungi obutagambika. Nze mbadde mmanyi bayirabe mujja kusomba abantu mugende Katakwi, Nakapiripiiti, Malacha, Koboko, musombeyoko ku bantu mubaleete bajjuze Kampala. Twagala mutuweemu chance tutegeke emisinde gya Kyagulanyi. Kituma Lusoche damulira. Let us set the challenge. Leka tusetting a challenge. Mbe muba mwagala okumanya nti you are nothing temulina kyemuli. Just mutuweemu ka chance akabibibi tutegeke emisinde gya Kyagulanyi. Lwe mujja okumanya nti temulina kyemuli temugasa na kugasa ne mu ggwanga Uganda abantu tebamanya nti gyemuli no. Tetumanyi na kumanya nti gyemuli n'okubaayo tetubamanyi. Lwe mujja okumanya nti temulina kyemuli. Lwe mujja okumanya nti ne bannayuganda tebamanyi nti mubeera nayo buli. Oba okitegeera tutegekemu ku misinde gya Kyagulanyi. Leave along gino egya Kabaka tutegekemu egya Kyagulanyi center. Mulyoke mumanye nti bannayuganda tebamanyanga nako nti n'okubaayo gyemuli. Just mutambulira mu kisiikirize kya Kyagulanyi. Mwaba takimanyi nti omulambo teguba na kisiikirize. Kati mutukuba emirambo gyamu egyafedde gyemwagala otusibako. Uganda teribeera monarchy. It will remain a republic of Uganda. Amagezi kansuubire nti byonna byonna nga bigenda mu maaso. Olwaleero amawulire g'okugamba nti Juliana Kanyomozi nti omwana Tijja nti mwana wa General Muhoozi Kainerugaba izeemu buto. Era olunaku olwaleero abaddeko awo ku misinde ng'abantu abalala anyway. Naye amawulire ago gatambudde nnyo gasatulatinze nnyo mbwe ebintu bakyabikwekereza naye nga omwana wa Muhoozi nze naawe tubaawo ffe just okuba nga tukutuusaako amawulire agakola ki agatambula agagenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Ate ono yatugambye nti oluvannyuma lw'abantu mbo okubanga bazira emisinde eza Muhoozi birthday run mbo waliwo ebiragiro bawadde abamachachi. Oluvannyuma lw'okubanga bannayuganda muganye ogenda mu misinde gya Muhoozi, order from above, amakanisa gonna mu Kampala n'emirirwano babagambye bwe bati batwale abalokole badduke. Gwa wakana kera ku macha encha sirancha genda mu makanisa g'abalokole olabe morning service egenda beera yetya ne main service. Abalokole bonna bagenda kusaba evening service oba afternoon awo nga bavuddeyo. Genda mu makanisa g'abasumba abanene olabe morning service bweneebeera ne second service oba munabaamu abantu. Babagambye bwe batatwala abalokole kudduka, bwe batatwala abalokole kololo, ab'amakampani Bisaka olwaleero batandikiddewo okusomba. Bisaka ye yabawadde Abanyoro n'Abatooro okuva mu Western, anti eyo eddiini y'abantu aba Banyoro n'Abatooro eyo ya Bisaka. Banyoro Batooro be bannannyini Bisaka. Bisaka era kati enkyo omuntu ayagala okukolera mu maka ga munne gwe togenda ku misinde, genda mu b'obusobozi eyo
bulicho yagala ojja kukitola nti era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nagambye nti waliwo abuuzizza nti yabange bagenda okuwa mpuuga obwa leader of opposition Joel Ssenyonyi baali tebamulaba nti omusajja oyo ng'akola ebintu olwo omwami yambuuziza nangamba naye nnuwa mutwe Lupu Joel Ssenyonyi ono mu biseera bye balonderamu Mathias Mpuuga okumuwa leader of opposition Joel Ssenyonyi abakulembeze naddala President Kyagulanyi yali tamulaba oba yafa kimu katuwe omwambazi w'essuuti era munnamateeka omukwasi wa briefcase kubanga Ssenyonyi nga musajja mukozi Joel Ssenyonyi nga akoze we yaliko we bamuteeka akakiiko okulembera akakiiko ka Kosase ebintu byonna yabikola mu limelight bannayuganda basinga baali tebamanyi na Kosase butya bwekola ne Joel Ssenyonyi wamulaba nga kamera buli we yatuuza olukiiko lwe lwatuulanga bakakiiko we kaatuulanga nga kamera zirina okuvaayo era buli kimu kirina okuteekebwa mu lujjudde ne tulaba abamu nga bavayo bagamba oyo akola maalo ali ku fotogalale ebikoze bitya anoonya butaala kati ate tulaba ne ku Lupu wano Joel Ssenyonyi ekintu akikutte eno muulya mu Day Farmer eno n'omuwulya mu Atyaka eno n'omuwulya simanyi mu Coffee Factory watugume eno n'omuwulya mu Lubowa Specialized Hospital Anita Amongo ne wabagezaako musiga akazigo amuyita Good Lupu era amaliriza tebolinze points ze bulungi bagamba Joel Ssenyonyi you know yes mulimu abantu betulina okuwa ebimuli byabwe ng'obudde bukyali nga bakyaliwo bakyali balamu kati Lupu Joel Ssenyonyi I respect you brother you were despised ekifo kya leader of opposition bakikuwa nga buli omu akuyisaamu amaaso abala bagamba kasajja kematira akasajja kajeewulira akasajja tekagenda kusobola tekamanyi ngeri nga n'abamu meetings zozoyita bagaana okuzijja mu munnaye bo bamawaggali banene nnyo ate mu parliament omwo baluddemu bo bali myaka 15 kakati gwe ate gwe yakayingira obuyingiza abadde wanene mu nnamawulire kakati ojjo bategerere asome obusomi n'amateeka naye twogera ku Joel Ssenyonyi okiwuliriza eyakamala okutikkibwa mu mateeka era tumulaba kati yatandise okupracticinga mu musango gw'abaana e Kanyanya ogwa Northwood Drilling wuuyo mwali yabaddemu twamulaba no mu musango gwa John Mary Sebufu Nakawa nga Lupu Joel Ssenyonyi ebitibwa byonna bitadde wali ayimiridde ne bakakulu bakato bakanso kato bakanso muyizi ayimiridde nabo awo nitulina munnaffe ffe twasembayo okumulabako ne tugamba ye bulijjo looya practicing ng'ali mu musango gwa Honorable Segirinya Muhammad olwoddiirwa ey'okubata eyita ne Alan Sewanyana nga tulina bannaffe wano twadde tulaba nga bo babeera mu misango minene naddala egiriko kamera naye akamuzi Lupu Joel Ssenyonyi tumulaba mu misango gy'abaana ba foot soldier ali ne bakanso muyizi oyo ye Joel Ssenyonyi we shall appreciate people nga bakyali balamu era nga weebali so someone yali despising Joel Ssenyonyi olwaleero ku ludda lw'opposition otunulamu n'ogamba naye Joel Ssenyonyi obudde buno ani amuddira mu bigere ani asobola okuweereza nga bw'aweereza eno bakadama eno zi trade order kati waliwo yambuza nangamba nti nnuwa mutwe kakati ono omusajja yakedde ku makya minisita wa trade Bahati n'agamba nti bayimiriza trade order ey'okumenya bukioski bw'abantu ne bu business bw'abantu obubadde ku makubo kakati olwo abantu bagenda bakompasetinga era ekigendererwa kyali ki mu ntandikwa nze nakugambako nti Justin eno gavumenti mulemeddwa ogisoma n'ogitegeera General Museveni yali abonereza Tuvola bakyatandikira Kampala wano ne kibuna ebitundu byonna era bagenzo kistopinga nga bukumpi buli district bakirozezaako kubadde kubonereza
kubalaga nti ye yadde temwannonda temwampa kalulu naye nsobola obbalagako nti nsobola obbakkakkanya mpaka wansi ate nze mununuzi nze nsobola okujja n'endagira ne ŋŋamba mumenyeemenyaawo byonna na bino mukolewo ebiki ate nze omu nze nsobola okustompinga ne mbagamba mu stompinge ekyo nakino bwe kiti kiyimirire era ne kiyimirira kati kyovola olwaleero eyakera ku makya n'ayisa trade order eno olwaleero ye yayimiridde era n'abagamba nti nyimiriza naye nga tabagambe nti bano bamenyedde ebyabwe bonedde ebyabwe tubakompasetinze tutya ekyo takikoze. That's the state. Ye gavumenti okategedde kye tuliko be bajja ne boonoona ate ne bajja nga abatereeza ekukulaga eryo lyonna kulaga lyanyi nti ate bw'olina okkaabirira akumenya olwaleero ate gw'olina okkaabirira muganda wange nti asatu mmenya ndeka era n'akulaga nti onaaba okkakkanye nja kukulekawo kati oli ku masse yaabwe kategedde naye ng'olunaku lw'essande luno I dedicate this day to you Honorable Joel Ssenyonyi my brother loop nkusabira bisima byokka nze nkuwadde ebimuli byo ate bannange we kyatuse ku kino sovereignty bill waliwo wakakkanye nnyonnyola waliwo kanso gwe nalabye bamuyita Philip Kalugaba senior kanso oyo maama yannyonnyodde ku luno twalabye olaba ne legal team ya Uganda Human Rights Commission nayo yawakanyiza etteeka lino bannaddiini nabo ne bawakanya biiru eno kumpi buli omu yenna yawakanyiza biiru eno okujjako aba NRM ababaka ba NRM n'ekyemanyi bano bo ne biiru eno tebagisomaamu era tebafumiitiriza bo bakola kimu kyakusayiningako n'ekigenda kwasa na kukigenda kwasa enyiike nti formalities zonna zayitiddwa mu stakeholders bonna abakwatagana ku tteeka lino protection of sovereignty bill bonna bayitiddwa era ne bakkaanya kimu etteeka lino ne balisimbira ekkuuli kigenda kwewunyisa nga ligenze mu parliament ng'embaata endiga embaata kabuzi za NRM zivotinze etteeka lino era liyisiddwa lirinde General Museveni liteekako omukono awe tuli mbagaliza weekend ennungi mwana bama tudde ku katambi k'abaana abakoze challenge wabula challenge bafuukidde challenge nabalabyeko bavuddeyo ne beetonda ne bagamba nti basonyiwe naye abantu bakyeyongera okubanga bakubaganya empawa ku challenge bangi muvuddeyo ku nsonga z'abaana bano abawala olw'akatambi akasatulatinze ku social media nga boogera ebigambo ebitasaana kwogerwa na mwana ali ku ssomero nga munenya essomero okusingira ddala naye nze nina ensonga zange bbiri Munnayuganda ze njagala ompe amatugo naddala gwe nakazadde w'eggwanga gwe akeera ku makya n'onoonya fiizi n'oweerera omwana ekisookera ddala ngenda kubuuza who is the Minister of Education mu Uganda ani minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda ekyokulala lwaki olowooza nti vidiyo ekikabu ekiti ekyabaana nga boogera ebigambo ebitasaana wadde okuva mu kamwa kaabwe abaana abasoma ziri nnyo mu masomero agatali ga international lwaki olowooza mu international schools tosobola kusangayo vidiyo bwe ziti lwaki olowooza mu international schools tosobola kusanga abaana ba mu international schools nga bakola vidiyo bwe ziti ebyo mwabyebuzizaako lwaki olowooza ziri nnyo mummwe batwegatte taata w'omwana munnaye leeta z'oleesa 5 gaweze tugateekeyo ku ssomero lwaki olowooza ziri nnyo mugana amasomero eyo ansa gyeddemu nga gwe Munnayuganda ekyokulala bamaama abazaala abaana bano ab'obuwala nga oggyeko school fees ne requirements mu bulamu bw'omwana w'omuwala kiki ky'obugattako nga oggyeko fees z'okwata n'oweerayo omwana omuwala n'omwana requirements kiki ekirala ky'omugattako mu bulamu bwe olwaleero kyova olaba omwana akeera ku makya n'atuula mu kavidiyo kano n'ayogera ebigambo by'ayogedde nga tafuddeeyo ku ki kinaddirira nga mugumu nnyo akimanyi nti nno maama talina kyagenda kukola n'ayogera by'ayogedde ng'akimanyi bigenda kutambula social media yonna
nga tafuddeeyo nti maama wange tagina kyagenda kukola oba agenda kunkola ki. Golowooza kiki ekireetera abaana baneeno okutuula mu vidiyo n'akola vidiyo eyo nga mugumu mwesuulirayo gwa naggamba. Temukyabulira ku baana bammwe. Abamu ku mmwe n'abaana bammwe mubasuubuza. N'obeeraawo nga omwana we ye capital. Kiwulira nga lwabaddewo mu holiday yagenda okwenoonyereza eza requirements ezimuzaayo ku ssomero. N'obeeraawo nga tosobola kubuuza mwana wo nti ey'essimu wagijjeewa. N'obeeraawo omwana n'abeera ku kifugi ky'ennyumba ng'aliwo n'omulenzi nga gw'oli mu nnyumba osirise. Omulinda lw'anaayingira omubuuza akuwaddeyo mmeka. Wewe tutuuse. Mukimanyi bulungi nnyo nti system gye tulimu eyo kye kyotwagaza oba kyeyagaza abaana bammwe. Kyova olaba bitambulira nnyo mu masomero agatali international. Naye ate ng'abaana ba international schools buli mwana alina smartphone. Buli mwana asobola okwakisesinga free internet oba free wifi. Naye tobisangayo. Obisanga mu bana abammwe bakakyere be mukuŋŋaanyiriza ssente ne zikuluma ng'ozinoonyeza n'oziteeka ku ssomero. Gw'osanga ng'ali ku social media ayogera ebigambo bwe bityo. Abaana bammwe bakuze bakyali bato mu nsonga z'omu buliri ate ne bakula nga temuyina kye musobola kubakolera. Kati nga temunaba kunenya ssomero musooke mwenenyenga mmwe bannakazadde b'eggwanga abanoonya fees zineno ne mulabirira abaana bammwe. Abaana mwabawa ebbeetu ne mubawa smartphones baba nazo ku ssomero. Challenges nnyingi nnyo ze mulabye ng'abasomesa bennyini be bazituddemu. Kubanga essomero eritegeera essaawa zineeno abaana baali badde nga bonna bagobe. Nga baagobeddwa si na kukubibwa wabula kugobwa. Iffe twasomanga nga suspended expulsion. Muganda wange okuwulira obuulizi suspend odda waka nti bakususpendize for 1 week. Ogenda akabina omaze okukawewula. Kuba muzadde watuukanga ewaka ne balyoka bakukuba emiggo ne bakubuuza wabadde okola gwaki. Just 1 week. Kati gwe weebuuze webeera suspe. Abazadde abaana mubatuwala ku masomero. Mwe mubayinako full rights ne babeera bagenda ku ssomero. Tuuka ku ssomero ogambe essomero nti nze saagala mwana wange kulabikira mu katambi konna. Newe mubate mukikoze essomero lyo liriwo okutunda ssomero lyabwe. Ennaku zineena amasomero gakozesa baana bammwe okwepromotinga oba okwekubira zi adverts. Masomero gakozesa baana bammwe. Naye olw'okuba nti kyekiri kye ŋŋambye nti gwe mu bulamu bw'omwana wo ng'oggyeko fees ne requirements n'okulinda report at the end of the term. Abamu ku mmwe nga ne report temuzifuna nga tusobola na kugyaka n'obuuza omwana wo nti report ye eriwa. There are so many parents abali mugana amasomero gatwesonde nga temubuuza na baana report card eriwa. Ng'omwana asobola okujja n'agamba tugenda gifuna ku Mande oluyitawo nga okaweddewo nga term holiday weddeko ng'omuwa requirements ng'osasula na fees ne report eyasooka towagifuna. Obulamu bw'omwana wo besides school fees ne requirements oyina makulu ki mu bulamu bwe nga temunnaba nnenya ssomero wadde likyamu. Naye musooke mwebuuze essomero ani Minister of Education. Kati omusango omunene guli ku mmwe ng'abazadde. Kuba ebyenjigiriza mu masomero amateeka we gaggwaawo kitegeeza nti gwe omuzadde gw'alina okumakinga sure nti rules at school they are implemented. Ne bwe kiba nga nammwe kennyininyini mwesuuliddewo gwa naggamba nga tulina Minister of Education tetumanyi na mbeera gy'alimu atya. Abamu bamubika, abamu bagamba mulwadde. Temuddamu kunenya ssomero lyonna. Mwenenye nga bannakazadde b'eggwanga. Wenenye nga gwakera ku makya n'osasula fees. Weekuumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva molde tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusa kubona oli wonna wasinzidde sigala naffe tuva.